Palazzo ne Zaira Baby beeguddeko esayidi eno ate nga Ava Peace munange amazaalibwa ge esayidi eno mu vidiyo eno etwedinze pampita Geminati sizza ku Geminati Yugi ngenda kusaba vidiyo ogimpere like obeera nga tonaba n'okusubscribinga kakati munange kankutandiseko n'akatambi akali mu kutwedinga aka Palazzo kw'ossa ate ne Zaira Baby tiktoker wali munange atatwedinga ennyo ku mukutu ogwa tiktok kakati no beeguddeko wali ne mwana munezi ate Palazzo ne bagoyinga crazy munange ate wali wonna era nga bulaba mu katambi awo. Akatambi ako katwedinze nnyo ate wali ku mukutu ogwa tiktok bwe nti munange bwenkyekizako ku Palazzo kw'ossa ate ne mwana muwala Zaira Baby. Era nga bw'olabaawo munnange bwe kityo bwe kitambudde ate ku Palazzo esayidi eyo kati kankugyewo ate nkulage mwana muwala Ava Peace munnange gabadde mazaalibwa ge olunaku olwaleero era nga bw'atyo munnange ate mu kucelebratinga amazaalibwa ge mwite Ava Peace munnange ate wali wonna naye nga bw'olaba akatambi ako nako katwedinze nnyo ate wali ku mukutu munnange ogwa tiktok naye nga happy birthday ate to Ava Peace wali wonna. Kakati no bwe kityo munnange ate bwe kitambudde ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo nezi update endala making sure nti nno osubscribinga obeera nga tonaba video osobola ogimpira like ate walina okusharinga kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso awo katono nnyo bwe kiti.